Nengamba kati no ekiddako kiki kunoonya mulimu. Ne wabeerawo omwana omu bamuyita Seeki awo wennyini mu bed space. Nangamba wali ku Alfadani waliwo omwami bamuyita Patrick atera okufunirako abaana emirimu alinawo office namba. Nengamba naye bano si bayaaye nensirika. Abaana bandiira omwenge, abaana bambala bukunya. Ekifaananyi ekiriwo Abannayuganda bangamba wano ekiriwo kyakwetunda naawe kyosigalidde. As manager Vibes UG twandibadde tuli wano olwaleero nga kalango kano tukuba ka ssente naye si bwe kiri olwaleero. We are here to support a sister, we are here to support another media personality. Ayina kye yeekoleddewo. She's trying to inspire abaana ab'obuwala abali eyo that you can try to do something in the society. Nyondo Gilim kyekizigo kye yakoze, kizigo kirungi nnyo. Ffenna abali wano atuwadde ka package tugende tukagezese. So gwe wena ali eyo, if you're looking out for something ekyokwesiiga ekizigo ekirungi, Nyondo kozi kyesitamanyi oba alina ak'abasajja oba ak'abakazi, naye oba oli mukazi oba oli musajja ndowooza ffenna katukolako. Kangende ngezesa akange. Nyondo Media bale kutukyaza. Everyone out there, please go support Nyondo Gilim ke kaloshoni akamanyi kano kolaba. Thank you. Buli omu waali walabira enjuba n'omwezi. Amanya gange nze Nyondo Witi nga ne sister waffe agenda kutweyanjulirako. Alina story gyagenda okutunyumiriza biki byayiseemu wano ku ddungu okuva lwe yajja. Story negenda tuyambako ku baana bateekateeka okujja okukola. Mukwano weyanjulira eri omuntu waffe akulaba ku Nyondo Media. Amanya gange nze Edith Naukela mva Uganda. Tweyanziza abalabi ba Nyondo Media mwebala okugiraba n'okugiwagira. Kakati mukwano omaze bbanga ki mu Dubai? Mu Dubai muno ngenda kuwezaamu myaka 2. Kakati okuva lwe wajja watandikira wa kiki watandikirako? Bwe najja nagenda direct mu nnyumba ey'Omuwarabu ne ntandika okukola nga mumanya Abawarabu, ne ntoba buli mbeera yonna gye mbadde mpitamu. Ekiseera bwe kyatuuka Subira bwe yandaba nga ngenda fiira mu nnyumba ye nanguba kuba yabadde tampa mmere nga sirya sinywa naye nga naguma ngamba kankole mu buli mbeera kuba nina obuvunaanyizibwa nenguma. Kati nga akasente kakuwa ko kakumazaako okubanga gwe weefunira ekyokulya n'ekyokunywa n'okubeezaawo famire yo? Nga mbadde nga kale nga bwe ntola ssente zange ne ngamba kangula ekyokulya kyange akugaana obbifumba. Tayagala kulaba kigambo ng'okutta ekyokulya nti okiteeka mu lubuto lwo. Kati kyeyayagalira ddala kati oyinza otya okuba nga okola emirimu ate nga tolya? Yali ayagala kutta busi, ekigendererwa kye kyali ki? Nange simanyi. Kati we yakugoba ewakaawe kyekyaddako wazaako ki? Bwe yangoba ne bampa driver nanteeka ku bbaasi, nasooka nenkubirako agenti wange. Bwe namukubirako n'aŋŋamba asasule ssente z'abandi ze beetaaga ofulume ennyumba otambule ogende. Ssente zitazi baalinga beetaaga? Baali beetaaga ssente za visa ng'ayagalayo 2,500 nga sizirina. Nze ne mbagamba sirina ssente, ne baŋŋamba kati fuluma otambule ogende okole ki, onoonye ssente. Bw'onoozifuna ozireete ogende ofune ojje okime paasipooti yo. Kati nampitira driver oyo n'ajja n'andeeta ku bus station ne bangulira ne kaadi n'eninnya ne njija e Dubai.
bwe najja e Dubai nali sina line ya wano, line yange ya wano yabula. Kati bwe natuuka nengwa bugujja sitting wano ku Banias nensanga Abannayuganda nga mbabuuzaawo okusula, ne banfunirawo okusula nensulawo ennaku ze nasulawo bwe ndwala nga nawe womanyi nti obadde mu mbeera mbi. Bwe natereeramu neŋŋamba kati no ekiddako kiki kunoonya mulimu. Ne wabeerawo omwana omu bamuyita Seeki awo wennyini mu bed space. Naŋŋamba wali ku Alfadani waliwo omwami bamuyita Patrick atera okufunirako abaana emirimu, alinawo office namba. Neŋŋamba naye bano si bayaaye nensirika. Nembeeraawo nga sibifaako. Omwana era n'akomawo enkeera lyako n'aŋŋamba agendayo olaba omusajja oyo ajja kukuyambako. Bwe nayimuka ne ŋŋendayo era nasangawo n'omwana omulala ng'aŋŋamba naye wuuyo agenda, emirimu giririddawa giri Sharjah. Kati bwe nentuuka nensasula ssente, twogedde buli kimu, nensasula ssente nenkima ebintu byange ŋŋenda ku mulimu kukola. Bwe twatuuka e Sharjah olwo n'atukwasa omwami omulala driver Munnakenya bamuyita David. Munnange bwe twatuuka e Sharjah twatuukaawo like nga ku kizimbe apartment. Bwe twatuukaawo omwana omulala oli ne bamugamba agenda Jumaani. Kati oyo ne bamutwala, nze ne nsigala awo zekka. Ne tubeeraawo nga bwe twogera n'abo aba Nigeria. Obudde bwe bwaziba n'ansitula n'antwala mu bed space emu y'omukyalo Munnakenya. Ne neebakawo obudde ne bukya. Bwe neebakaawo naye abana Abannakenya baalinga boogera Olunnakenya nga bagamba mukimanyi nti oyo ebintu byaliko tabitegeera, kitegeera? Bagamba ggwe. Naye ate nze Olunnakenya Oluswayiri nduwulira ndutegeera. Nze nensirika ne neefuula nga atamanyi Luswayiri nga njagala kufuna kiki information entuufu. Nensirika nali ndi awo nga obudde bukya. Bwe bwakya ku makya nga bajja nga bankima. Nga bantwala mu Alunadatu. Bwe twatuuka mu Alunadatu nga ne munnajja nga batandika okweyumbya, simanyi mbawe ssente za transport, mbaweeyo dirham 3. Okitegeera? Mbu bantwala Abu Dhabi ku mulimu. Ate nga bakugambye mu kusooka nti emirimu giri Sharjah. Ne mbagamba nze sikyalina ssente. Nensirika. Tolinaamu wadde dirham 10. Ne mbagamba sirina wadde ne dirham 5. Ne bayombe ne beeyombe batambulawo beeyongerawo bwe bakomawo beeyongerawo bwe bakomawo. Ekyavaamu nga bandekawo nga bagenda. Bansudde mu Alunadatu naye nga ekifaananyi kiriwo okiraba nga kigamba nti naawe weeyambule bino ebyaba Hajati otandika okukola omulimu ogwo. Okitegeera? Teri mmere, teri mazzi, talina kyakulekedde nti oba ogenda kunywa amazzi gaagano akulesaawo weeyiye. Akutute mu mbeera yaki yakweyiya. Nembeeraawo obudde bwe nalaba obudde buziba neŋŋamba nedda. Nentandika ottabuka ne mbakubira amasimu. Ono mwami Omunnakenya driver yatututte nankubira naŋŋamba mpozi nnyabo oli musiraamu ko nze ye ndi musiraamu. Naŋŋamba bambi nsonyiwa ng'akyogera emirundi mingi ze saategedde nti oli musiraamu nsonyiwa. Ne mugamba siri basonyiwa ku kyemunkoze. Abaana banjiira omwenge, abaana bambala bukunya. Ekifaananyi ekiriwo Abannayuganda baŋŋamba wano ekiriwo kyakwetunda naawe kyosigalidde. Jjukira akulese ku lubalaza tolina gw'omanyi akujje eno gye wapangisa gye wasasula akusudde awo agenze ng'olina kudda awo kweyiiya. So tulabula abaana ab'obuwala abaagala okujja eno okukola mubeere beegendereza nnyo ba mikwano kuba Abannayuganda bannaffe be batulyamu olukwe. Ffe twali badde nga basisita baabwe nga be batuyimirirawo buli mu mbeera naye kati be batutuusako obwo obuzibu.
bannange omwana yenna ali e Uganda eyeetegese okujja okukola e Dubai oba wa wonna bannaye mubeere beegendereza n'abantu munnayuganda yenna we yatuuka munnaye abantu tebakyagala kumanya ye buli omu ayagala kuliisa famire tatunuulira muntu mulala yenna naye nga mbutuufu tekiba kya bwenkanya kuddira muno n'omuyisa mu ngeri bw'etyo ne bakutwala weetunde nga tebakuwulire nakubuulira baali bakuggyeko komishoni banzigyako ennusu 600 gye mitwalo 6 egye Uganda kati nga bo baagala bakuleke nga tolina wadde 10 okitegeera n'omwo mu nsawo bw'oba olinamu ddiramu 5 nga bagamba nga kye bategeeza nti omulimu gw'okwetunda omala gugula nga kye bategeeza nti negamba nga alinga oyo omwami alinga agamba nti omukyalo ono yatasobola kwetwala ye nga ye ku kkubo nti yeetunde akole kyoba ki ye n'asalawo akuggyeko akasenteko gwakulaga ekkubo ly'okwetunda nanga abantu b'ensi eno passport yange yasigala ewa mukama wange gyeri naye ID yo njirina era yo saagibawa nagano sisobola bbawa kiwandiiko kyonna kuba ebyange nabo byali bya mulimu era ssente ze baatwala naye ebiwandiiko nedda era oyo omukyala we nasula omunakenya n'aŋŋamba kuuma ne ID bagenda gibba bagitwale gikuumire ddala kuba ID mpya okitegeera bajja gitwala bagitunde teri kye batabba bakasize ddala nti oli empty ekyokuyiga kyonna kye nafunamu nze tolina kwesiga muntu ne wano wennyini wano w'opangisiza w'osula balabe bulabe tolina beesiga nti bakufunira ekyokukola bw'oba olinayo omuntu gw'omanyi yenna omulala at least naye ne wano kubanza olukwe lwava w'ensula era n'essaawa zakakati eno buli lwembeera nga nfuluma nti ngenda wabweru abafuba nnyo okulaba wa wengenda okitegeera ndagawa ogendawa ogenda ku poliisi ogenda kukola ki okitegeera kuba nabagambako nja genda ku poliisi era mwennyini yakomenkereza ngamba namugamba kale oba zikulemye okuleeta zonna sasula mu installment wofunayo ebibiri leeta yakomenkereza ngamba ngende ku poliisi mulope enkyagenda kunsangayo naye ng'omwami omukozi wagambye yani amanya ge ye Patrick asula ku Alphadan building kati nze kwe kusalawo okujja ku Nyondo Media nga bwe mundaba bwe nti si bwe nali nfaanana nava Uganda nga nange ndabika bulungi naye olw'okuba nti ndi mukyala muzadde nina obuvunaanyizibwa nina abaana bange 3 mbalabirira nze kennyini kwe kusalawo neŋŋuma ne ŋŋamba kangume mu kiyumba muno nkole bwe nakola bwe byagaana n'ebyomulimu ebyoyo omwami bwe byagaana kwe kusalawo okujja ku Nyondo Media ne ŋŋamba kangende mbabuulireko sitoore yange era nabadde nsaba nti alinayo omulimu gwonna asobola okukola ki okunnyambako naye kati waliwo eyabadde ansubizizaayo ku kalimu kati kangendeyo tulabe bwe kanaabajja ekali nga nentukayo embeera ne zibeera nnungi alhamdulillah nja kukola bwe kanaaba tekaliyo nja kukomawo ewa Nyondo Media munnyambe kale mukwano kibeere ekyokuyiga eri abaana bakyali e Uganda n'abali muneeno abanoonya emirimu mwegendereza abantu si bangu
story ya muganda waffe bweto bwetambudde. Nsigadde nze Nyondo Whitney. Mwebale kutufollowinga, tugendagenda maaso n'okumufollowinga tulabe ki ekiddako. Mwebale subscribinga, likinga na commentinga. Naye Mukama abawe omukisa. Nyondo Media, yes. Actually, nze nagenda okutegera Nyondo Media. I knew her from, I don't know, from Vibes UG, I would say. Muntu omu agezaako okuyamba community y'abanna Uganda abali wano. So, avuddeyo ne company eno. Manyi okuyamba bw'oyagaliza otera okufuna. So, avuddeyo ne company eno. I think it's our time now tumusupporting. Akole ekizigo kineno. Just ekyerusa bwe tekukwerusa tekyerusa naye kikuyambako omusana mungi waneno. Chegera kikuyambako kubanga kaskini kikakumya mu light condition eyako kennyini gamba nova waneno nodde Kampala nga teba kujerega manyi nnyo tuzalawe kampanti abasama aba Abu Dhabi Dubai bavayo wasiuse so kachigoli ndachi jangu efunira akazige wa Nyondo eyakayise Nyondo Gleam enamba zesimu of course kweziri so naji kusomera ko waneno eri noti 524 mukaga munana noti 778 ya nje tuwagire sister waffe yagezaako kikuba ayambe n'abaana. So let's come and give back. Josh Likings, we sign out. Nyondo Gleam tukukumira ku mulembe. Abantu b'Dubai na Abu Dhabi mukuliko omwaka kanda bansombo wakanda bampolenga abana ati shiri events no shatani promotions bakuteke kiti ati vula kisoka tendala mwiwe hii Dubai na Abu Dhabi jeba tumie sitaji kengizi ukabye programa satu kusitagemu kuno muliro tekibanga wa muja twayoza yose ngato kulisa omakombo kade omwaka tegumalikako banji bitwali nabo gabafuka embuyaga ugambe kamako kididi nesenga sepanga wewila era babetegekadde defeating ya kapecha kwanzi wanakula agents Chelsea ba ne Dubai okuyingira korodi ndira mu 10 platinum ndira mu 15 diamond ndira mu 2 abange mu bakakase andi kididinga 11 tuli awo Dubai wenyine nini sente nina njagala mukazi benzina nayi negedde Abu Dhabi nga 12 mujadudigide omulala abakomajiga kutaka ngenda kubera bachali banga be Dubai gateway nabemu enaku zomwezi nga 12 February enakubera Abu Dhabi ate kwani nawe bakakase mugenda kulaba abana bati abenku musenyu tuli awo esatwa ku Chelsea Hotel ekifuba kita Legend zibba ebinyuma binnebetewo nege womulikira nga 12 February zikirire baka Abu Dhabi ate kuna bakutakala kudigida kukesa bude aba Dubai na Abu Dhabi mwe chuwakitwa Uganda Airlines Friday Crane Pearl of Africa Bombo African Restaurant JP Beauty Life Seba ya Kago Zaina Bazisa Nyondo Kurimu bitegeketwa nakafuro mukutegeka abatalimba Shimi Events ne Satani Promotions